بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه تلك السورة جبيت القدر. الله سبحانه وتعالى قام مزمة تتوسع قرآن في ليلة القدر مسيريك يجتيوه. الله سبحانه وتعالى قرآن كجيج لوح المحفوظ ورواو وركومي بابا ملايكا أراماني oluliko program y'ensi yonna n'eggulu zonna Allah subhanahu wa ta'ala yateeka ku lawhi mahfuz buli kalonda okutuusa ebintu okuva ensi lwe yabeerawo n'eggulu lwe lyabeerawo okutuusa lwe birisaanawo biri mu fayiro eyo ennene. Kaakati ne Qur'an eno baagijja ku fayiro ennene ne batuggyiramu ffe ebijja okukola wano ewaffe. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an n'agisanga nnamba okuva mu lawhil mahfuz mu fayiro eyo ennene n'agireeta nga nnamba nga bweri kati okutuuka ku ggulu ila samaa'i dunya ne bagireeta ku ggulu lino eririraanye ensi. Qur'an yawe yajjanga nnamba okuva ku lawhil mahfuz olubaawo olukuumi bw'oba fayiro ekuumibwa ennene ne bagireetanga nnamba naye baagireetera mu kiro kyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayita laylatul qadr, ekiro eky'ekitiibwa. Oluvannyuma awo ku ggulu erisooka okukka ku nsi yajjanga munajjaman ng'ejja mu bitundutundu okusinziira obwetaavu obwabangawo. Naddala singa nabbi baabanga bamubuuzizza ekibuuzo yasobolanga okujjayo ekitundu malayika n'ekimuleetera ekirimu ansi eyo n'ebirala ebiddirira. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti twassa Qur'an eno nga nnamba okuva ku lawhil mahfuz okujja ku samaa'i dunya laylatul qadri mu kiro ekyo eky'ekitiibwa. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك أن ينزق من شق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ليلة القدر كيشريمو كتيبا إشفارناتكو إشريمو كبيركوا الله سبحانه وتعالى كما تقامبا كبيرا ومميز ورمضان ندر منكو إكمي إزوشيمبايو ندر منكو إزنسوري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منكو إزنسوري رنكو عديد نورمو 23, 25, 27, ennaku ezo 29, ennaku ezo ez'ensobi bwe zaabanga zituuse mu Ramadan yavanga mu makaage n'asiba enkutu ye n'anywera n'agenda akola i'tikaafu okutuula mu muzikiti olw'okubeera nti ekiro ekyo kisuubirwa okubeera mu nnaku ezo 10 ezisembayo naddala mu nnaku ezo ez'ensobi. Allah subhanahu wa ta'ala kyatugambye nti kiro kya kitiibwa mu buli mwaka kibeeramu. Ekiro ekyo kiba kya bbeeyi nnyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekiro ekyo aba akolera mu puroguramu yonna lweyisibwa egenda okukola mu mwaka nga Allah bw'agamba mu ssuula endala n'atugamba inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, twassa Qur'an eno mu kiro eky'omukisa, mu kiro ekirimu omukisa. Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim, buli kyonna ekigambo ekigenda okukola omwaka ogwo mwe batemeratemera bajeti egenda okuyimirizaawo ensi eno. Bajeti eya buli mwaka Allah subhanahu wa ta'ala agifulumiza mu kiro kya Laylatul Qadr okufaanaganako nga wano ewaffe mu nsi zaffe olunaku lwe banaasoma bajeti y'eggwanga egenda okukola buli minisitule bagikwasa omutemwa gwayo gwa ssente ebeere ng'etambuza emirimu gyayo. Olunaku olwo lulindirirwa abasuubuzi, olunaku olwo lulindirirwa abatali basuubuzi, luba lunaku lukulu nnyo olw'okusoma bajeti y'omwaka. Kakati ne puroguramu egenda okukola omwaka mu ggulu bajeti yaayo ku olwo lwefuluma ku Laylatul Qadr kiba kiro kya buvunaanyizibwa, kiba kiro kya kitiibwa. Era ntwala omukisa guno okubeera nga ntegeeza abatuuliriza nti wano ewaffe waalingawo endowooza egamba oba enjigiriza ffe we twakulira nti Laylatul Qadr kitaala oba kiriro kitambula ku bbanga mu bbanga omwo ne kiba gye kivudde ne kigenda nga kyetooloola ensi eno. Naye ekyo si kituufu olw'ensonga kino kitiibwa kya lunaku kubanga si kyangu kubeera nti ku mulembe nga bwe gufaanana omuntu osobola okubeera nti gwe wekka gwe Laylatul Qadr ensi yonna n'etagiraba. Laylatul Qadr siterabwa na naaso wabula Laylatul Qadr kiro kya kitiibwa ng'ekitiibwa kyakyo
Allah subhanahu wa ta'ala mwakolera program iyo negenda okukola omwaka gwonna nga bwe gugenda okutambula buli ministry n'agikwasa obuvunaanyizibwa bwayo ey'omwaka. Eno program eba ya mwaka eraga nti olunaku oluba lunaku lukulu nnyo mu kitiibwa kyalwo. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Lailatul Qadri ekiro ekyo ekya Lailatul Qadri Allah n'amala kikuteebesa kiba kirungi nnyo. Allah agamba nti khayrun kirungi nnyo okusinga min alfi shahrin kisingira ddala emyezi 1000. Abamanyi emyezi 1000 abamanyi okubala bagibalirizamu emyaka 8 n'emyezi naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'akozesa ekigambo khayrun aba ategeeza nti obulungi bwakyo busukkawo, kubanga ismu tafdil bw'ebanga ezze eraga nti kino kisinga enkizo ku kirala. Wadde nga mu mateeka g'Oluwarabu khayrun kyalibadde kiri akhyar, naye Abawarabu ekigambo sharru n'ekigambo khayru bakijjako aliifu ebeera ku ismu tafdil olw'okuba nti kikozesebwa nnyo ne bakireka nga kyenkengeredde kiri khayr ne kiba ne shar. Ebigambo ebyo tebiteekebwako alfu tafdil naye nga enkizo yo eba etegerekeka kw'amanyi Oluwarabu. Tekiri nti kyenkana emyaka egyo 1000, kiri nti obulungi obukirimu busingira ddala obulungi obuli mu myaka 8 n'emyezi 4 tetuyise alfi shahar emyezi 1000. Obulungi obuli mu kiro ekyo singa Allah akusobozesezza okubeera nti okiteebye obeera nga weesiimye. Ky'obalaba nga abantu bedda abaatusookawo bwe baasomako nti Annabbi sallallahu alaihi wasallam alisembayo okujja abantu bagenda kuba n'obuwangaazi butono, kubeera nga Nabbi yatugamba nti ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilu man yatajawazu dhalika, nti abantu b'ekibiina kyange baliwangaala emyaka wakati w'ensanvu n'enkaaga wadde nga muli baamu abatono abayitawooko. Kale bwe baatusomangako mu byafaayo nti tulijja ffe abantu abalibeera ku akhiru zamaani ng'obuwangaazi bwaffe butono, abaatusomangako edda abaafunanga emyaka emingi baagamba nti abo balivuganya batya nga bagenda kuwangaala ku nsi ebbanga ttono. Allah subhanahu wa ta'ala n'addira ebiseera byaffe yadde nga bitono naye n'abiwa valyu nga nnene. Kyova olaba esswala bwe tugisaala emu ebeeramu esswala 10, ate bwe tusiiba olunaku lumu lubeeramu ennaku 10. Kaakati bw'oteeba Lailatul Qadri oba oteebye emyaka 8 kiramba n'emyezi gye tulabye emegigwamu. Obuwangaazi bwaffe bwafuulibwa butono naye ate ne bugaziirwa ne bubeera nga bulimu omukisa nga munene. Kyovulaba nga buli kirungi kye tukola Allah atukubisizaamu tusobole okubeera nti tufuna ebbanga eddene oba tufuna bingi nga bannaffe abaafuna obuwangaazi obungi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ekiro ekyo singa obanga okiteebye ng'okiteebye okikoleddemu emirimu emirungi khayrun min alfi shahrin, obulungi bw'ofuna businga obw'omuntu akoze ibaada eyo gy'oba okoze okusingako oyo agikoledde emyezi 1000 n'okusingawo. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza eyatukolera obusiraamu n'atuwa obudde bw'obuwangaazi obutono ate n'abututeeramu empeera nga nnene. Ky'obalaba nga Nnabbi bwe yali atottola obulungi obuli mu kiro ekyo yagamba nti man qaama ramadanan, omuntu singa ayimirira mu mwezi gwa Ramadani omuntu singa aba ayimiridde mu mwezi gwa Ramadani n'abeera ng'ekimuyimirizza kubeera ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah musonyiwa amazambi ge agaakulembera. Ate mu hadiisi endala nannyonnyola ng'atongozza nti man qaama Lailatul Qadr, omuntu ayimirira ekiro kya Lailatul Qadr ekyo ne kikusanga ng'obadde okiyimiridde imaanan ng'olimu obukkiriza obwannamaddala wa ihtisaaban ng'osuubira okusasulibwa mu maaso ga Allah mu ibaada z'okola, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, naawe osonyiyibwa amazambi agaakulembera. Kino kikwatagana nti oyimiridde Lailatul Qadr n'ekusanga ekiro ekyo nga wayimiridde eri erimu okusiiba Ramadani ennamba nayo weeri, so ng'ate ne Lailatul Qadr n'ekukwata ng'oyimiridde n'ogiteeba, Allah akusangulako
amazambi ago matakaddama min dhambi agakulembera amazambi go gaba sobodde yenga bwaba yagadde gakusangulako naye nga toviiramu awo aba akusonyiwa. kyobulabanga Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuuza nabbi, ara'aytu olabu otya singa mba nsobodde okutegeera nti olwa Laylatul Qadri Mungu n'akimpa mu mutima gwange nensobola njogere ki? Namugamba oyogeranga ekigambo kino, Allahumma innaka afuwun, ay Allah gw'oli musonyiye, tuhibbul afwa, oyagala nnyo okusonyiwa, fa'fu anni, nkusaba onsonyiwe. Oluvannyuma nga bamaze okusonyiwa era oba osuubirayo kuyingira jjana. Duwa ntono naye nga erimu okusabira nga enkomerero yaayo kuyingira jjana. Ate oluvannyuma lw'okuyingira ejjana tewali buletaavu bulala bwa dduwa ndala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba nti ekiro ekyo kya kitiibwa, naye ng'era ekitiibwa ekikirimu yagezaako tutubuulira tusobole okupima ekitiibwa kyakyo nti khayrun min alfi shaharin, omulimu gw'okoleddemu omulungi, oba obadde osomera mu Qur'ani, oba obadde osaaliramu, oba obadde osaddaakiddemu, oba obadde okoleddemu ibaada ez'eriko eby'enjawulo, ibaada eyo khayrun min alfi shaharin, ibaada bagikubisirizaamu ng'obulungi bw'ofunyemu businga oba omuntu agikoze oba bwenkanankana omuntu agikoledde emyaka egisoba 8 n'emyezi 4. tanazzalu al-malaa'ikatu war-ruuhu fiihaa bi'izni rabbihim min kulli amr. tanazzalu al-malaa'ikatu, ekiraga obukulu bw'ekiro ekyo bamalayika bakka, war-ruuhu fiihaa, nga ne Jibuliru talutumidde mwana. Jibuliru muntu mukulu nnyo eri malayika mukulu mu bwakabaka bw'abamalayika, naye bagamba nti bamalayika bakka nga ne Jibuliru talutumidde mwana, fiiha ng'ali mu kiro ekyo, biizni rabbihim, nga bazze olw'okukkirizibwa kwa Katonda waabwe, min kulli amrin, buli nsonga yonna gye baba babatumye nayo. salaamun hiya hattaa matla'il fajr. Salaamun, nga giba mirembe myereere. Ekiro ekyo tekibeeramu buzibu bwonna. Bamalayika babeera nga kwolwo bali salaamun, mirembe myereere, gye giba gibasaasaanya mu nsi muno. Ekiro ekyo kitandikira ddala okuva enjuba lwegwa okutuusa hatta matla'il fajr. Salaamun hiya hatta matla'il fajr. Ekiro ekyo kiba kya mirembe myereere mu kiro ekyo mwe kibeereramu paka matla'il fajr, okutuusiza ddala alfajiri lwekola ki? Alfajiri mambya lwevaayo. Ekiro ekyo kitandikira ddala nga enjuba yakagwawo tusiibulukukira okutuukira ddala eri nga alfajiri evuddeyo oba mambya ng'esase. Kyonna ekiro ekyo kiba kya kitiibwa, era ensi ezitegeera ekiro ekyo batera okubeera nga basula mu ibaada ez'eriko eby'enjawulo, basaala. Kyovulaba nga nabiyuna Muhammadi nga bwe twagambye nti mu nnaku 10 eza Ramadaani, kubanga mu buli ngeri yonna mwe kirina okubeera ekiro ekyo, yavanga mu maka ge ne yeesula bbiri n'asengukira ddala n'abantu be n'abazuukusa n'abagamba mujje tugende tukolekawo ofulo w'ebyobusuubuzi eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga sizoni etuuse erabika nti y'amaanyi. Kati omuntu ennaku 10 zonna bw'aba asazeewo zikola mu ibaada eyo n'abeera ng'akutukiddewo ddala n'eby'edduniya, ennaku ezo 10 n'aziwaayo mu buli ngeri yonna alina okuteeba Laylatul Qadri. Ereere ng'eyise mu lunaku lw'abadde agisuubira, ereere nga eyise mu lunaku lw'atagisuubira, kasaabeera nti ennaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadan zonna ziwaddeyo, ateeka okubeera ng'ateebye olunaku olwo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu balibeera nga bateeba zi Laylatul Qadri empitirivu nga tukyali ku bulamu buno obw'ensi, tusobole okubeera ng'emirimu gyaffe gizitowa.